Omulaavu manyi what it feels like, manyi kyekitegeeza naye tekitegeeza nti bwe mba siri mulaavu sobola kuyimba ku love kubanga kati ffe abayimbi tuli creative artists. Who is your manager right now? No, right now not even right now, for a long time, but the LJ music for since when? Kuva lwetwawukana ne producer Bushington yali manager wange, sirina management nali nfunye. Nafuna Misaroni Mulindwa yali manager wange, but under my LJ music sirina label yonna gyemu. Tangalizo nze zawula abayimbi, maybe sente ba manager oba kubabo babiki ebyange byalina byanjawulo okitegeera, so naye nasalawo obutakola ki kyenasalawo era that's mama wange n'abantu abali close bamanyi naye nasalawo public empekola ki kimanya ebigambo ebikugambibwa like ebifaananyi abantu bateekayo ebifaananyi bagamba Ndijjo Jasmine n'ekifaananyi kyeyeteekamu ekyokubanga the way how she dress up n'ebifaananyi byeyeekuba nga mubibuuza bawini baanize kati sijja kukiddanga mukuba nakikoowa nti you're not going to tugenda tegeera muntu kyagenda kwambala bigambo bagamba mbulimindi wa bifaananyi tukireka ekyo ekyengo ekyebifaananyi ate eno erina kyegatta ku music industry. Me as a person, I don't believe in negative energy. I don't want negative. I know you've seen. I distance myself. So never know nyanji wala kubera bakubikunonya. But if it's healthy, you must have a healthy competition. Naye kintu kitunga ekyo notadde ekivulu nono nakiteeka osembe so we don't. Omulabo fati yetaaga okumanya right now Ndijjo Jasmine ali ku kikyali ku music as in music. Musically right now twakata akayimba kali 2 days now old kuba kayita kawoowo nkimanyi bagenda kaagala era abayagala Ndijjo Jasmine abamanyi kyensobola okukola kyamanyi ekiri mu luno oluyimba kawoowo kikyotegeeza nga bwe mumanyi nze era nga bulijjo Ndijjo Jasmine is all about love. Nze nyimba love, I spread love, everything is about love. Love inspires me. Kayimba kakawoowo nga bulijjo mpaana mwagalwa wange bwamulaba oliddagala lyamutuuza obwongo n'omubiri nebulunza mama kweva kubali nze nakukunda. Oye mwana mwala Ndijjo Jasmine akwatiriddeko ko music Lydia n'abawanuka mu bintu bya photoshoot bintu by'okulabika obulungi olwo nange mwana Lydia alabika bulungi Lydia n'abawanuka. Kakati nyongera okubategeeza nti bannaffe abatulaba twabagamba nti podium eno twagala mutulabe naye ng'ate tulina kye tubagattako. Kakati omwana andaba ow'obuwala ow'obulenzi kyonna kyekiri mukwano toddamu kusafaringa na mirimu gya wano toddamu kubonaabona otambudde nga tegudde olubege namala okusoma siraba mirimu mpulira obulamu bunebe Sky Limited Sky Tours and Travel Badia yavuddeyo nkiddamu Sky Tours and Travel nga basangibwa wali entinda ku Haruna Towers bavuddeyo ne baleeta enkola egenda okuyambako Munnayuganda yonna gy'osinziira oli Jinja oli Masaka oli Mbalala kwate kubo jangu batukire wali ku Haruna Towers bw'ogenda okubeera nga obasanga baleese kibanja mpala basobola okutwala e Canada ku looni mukwano bakutwala e Canada ku looni.
byammwe babiri kasabidde eno mu public ensi n'ebiraba era ndiko okwebuuza nti buno bugwenyufu oba wawandibuuza nti ana takikolanko naye ekikulu kya byonna kino kyammwe babiri kijja kitya okuba nti kifuluma ensonga lwaki poliisi ebiyingiddemu minisita avunanyizibwa kukwasa empisa Madam oba Honorable Akelo asabye poliisi etandika okunoonyereza ku nsonga ya mwana muwala oyo n'omulenzi gwalukende mu Katambi nga bakola ebintu ebyo agamba nti akooye Uganda yonna emukubira amasimu mugamba Honorable nga temunavaayo ku nsonga eno gwe tobiraba batusa n'omuweereza obutambi nti bino tebayogeddewo anti zino ziri 5 ono kati ziba goolo Nampera ina 5 Gashumba kyali ku 0 tewali njawulo byonna bifaanagana enjawulo eriwo weri amaanyi gwe lwagirabye enjawulo eriwo kakati wakunjogeza njawulo eriwo mama afande mutuwe anyonyole ensonga ze lwaki banoonya Nampera ensonga za Christine Nampera ensonga z'okugenda mu kabuyonjo ne batandika okukola byatasaanira okwekola muki mu kabuyonjo ensonga ezo kati kirabika kituze wala kubanga minisita we ethics and integrity Honorable Akelo gye yatutukiridde wano ku Kampala Metropolitan Police nga atutegeeza nti yafunye okwemulugunya okuva eri mu bantu ng'abantu bamukubira ssimu kuva wano mu Kampala, kuva Kisoro, kuva Gulu, kuva Karamojja n'ebitundu ebirala nga bonna beewuunya beewuunya nti mwana muwala ono abadde ki nga poliisi twamusuubiza tugenda kukola ogwaffe ogw'okunoonyereza n'okukakasa kiki ekibaddewo singa tufuna nti waliwo omusango bano kyebakoze bateekwa batwala muki mu mbuga z'amateeka kati gyotwalagiridde OC oba poliisi ya Kira Road bagulewo omusango oba bagulewo fayiro gye tuyigiyita general inquiry file babeewo okunoonyereza nti kiki ekibaddewo mu kifo ekyo Nampera ne babbaawe oba mukwano gwe oba ani simanyi naye tugenda kubayita naye bajje babeeko kyebakola ki kyebatubulira yakwata video oba yakwata Katambi naye tumwetaaga naye ajje atunyonyole ani yamuwa olukusa okukwata Katambi ono muvubuka Nampera oba ye mwenyini yafuna oba yatwala obunaanyizibwa okukwata ki Akatambi ako ensonga za Christine Nampera kale kakati ensonga zezo ensonga za Nampera afando nyango badde ntidde ndi producer kibanga kateeka Katambi tukalabe sobola bamubika badde ntidde bamubika nze mbadde abana mbadde situkabusi tusigende tasobola kyakola kitegeera naye nga kale kyongera okugamba nti banaffe katono nnyo abantu tebalina bugumiikiriza nti kiki oli boyfriend wo ono girlfriend wo
era buguli mukabuyonjo tena bugumikiriza babe basiba basomesa abaana abobuwala wano ntyo omwana wa Adamu wakugambira aba ayagala kakati abaana babiteeka mu nkola nga mubayombi anyway debate impanvu senga ne batofu basiba bagamba wana abantu era omwana wa Adamu era omwana wa Adamu era aba Biva Organic twongera okubebaza okubanga muteekamu ensimbi Dr. Richard Ssenjobe nkubuzaako ssebo ogambo teeyo wamu n'abantu bonna kakati nyongera okubategeeza banaffe nti banaffe aba Biva Organic baavaayo bo ne bamanya nti ensonga y'obulamu tebagikwata nga kyamuzannyo bagitegeera ddala kuba ekintu ekikwata ku bulamu neweka makatini bwe kati dia osobola okubeerawo buli kimu ne kibeera disorganized kakati oba owulira ng'olina embeera yonna etali nnungi mu bulamu bwo kwate kubo genda ku Biva Organic bali professional bakubumbye bakola bakuletera ka wake up ku side ey'abaami Dr. Richard Ssenjobe onyo obucupa buna ng'oteredde kakati nga tusiibula producer agamba budde bugenze ye producer atwongereyo embasubana nyingi nnyo just olumu budde butukwata naye nga Maureen Nantume momo natera okukola church era agenda mu maaso n'okunyisa enjiri ayagala buli muyimbi alokoke era agambye amalaliza abayimbi dda kuba namawulire ne mugenda okulokoka twalokoka dda walokoka mukama yebazibwe kakati enseko kuba n'otalokoka nalaba omuntu alokosa omanya ensi emunyigiriza ani ekintu byayogedde kugamba kinnewunyisizza nti buli muntu yandibadde yenyumiriza mu kintu kyakola naye ye agamba nti ekimu ku bintu byatayagala be baana be okujoininga industry gyalimu newunyizaamu neŋamba nti nange naawe tayala gye mawulire ndoza tuweke Maureen Nantume nena debate yabadde ayogera ku nsonga ya honorable Nsereko ezigenda mu maaso badde ozera ku social media okwo yabudde n'azoogerako tuweke ababiri abo ndowooza olw'obudde leero bulungi naye nga nyongera okubategeeza nti Sky Pins Tours and Travel babalinze wali ku Haruna Towers okubeera nga babatwala e Canada ku kibanja mpola sente z'olinawo ze bakwata ne bakutwala n'obasasula ng'otuuse eri ate ne bakufunira n'omulimu leero bulungi mweyalaba embalaga kawo twaliko wakafani kusaasira natugamba walokoka ki ekyakusikiriza okulokoka ekigambo okusikiriza kibanga nti gundi ayambadde bulungi nansikiriza ekyo ekigambo kirala nnyo sekyansikiriza kulokoka natuuka ekiseera nga nina okuwa omwoyo gwange Yesu Kristo abantu abasinga bagamba omuntu agenda okulokoka nga alina ebimunyigiriza bingi bibaamu ge mazima naye ate naawe otuuka ekiseera n'olaba ekintu ekituufu otuuka ekiseera n'olaba ekintu ekituufu n'olaba omusana ne weetaaga Yesu nga ddala by'obadde okola temubadde Katonda n'osalawo okyuse okole ebirimu Yesu bannange mwana gwe noonya ku Yesu ogenda wulira emirembe sikulimba engeri gye walokoka tusuubirayo okubanga mu biwooto ennyimba ogenda kutoolwa saculo ote newa gospel oba ogenda kuyingira ddala mu gospel nedda naye ate nze nemabegera mbadde n'ennyimba za gospel nzize nga ntabikatabika music wange bwe nnyimba luno n'ennyimba mu gospel n'ennyimba luno kugamba n'okulokoka sikigwiridde nzize ng'omwoyo gwange Mukama aguzimba yes atwogere ku bato ey'abakyala ababiri abali mu Shiba ne Cinderella Baby oli tiimu iPhone oli tiimu nze nno nalemererwa okulonda nze mbeeraawo nga buli kimu nkiwulira ino nkiwulira nekino nenkiwulira nensigala nga mbiwulidde kubona ani akusingira kale nze mpulira batoni nzeudi 15 anti era mulimba meche kyatwawuze emitwe era omanya kino ani muyimbi ani musumbuyi omwana ono abadde ki oyagala kuleeta tagali nze mbaako wama nga 15 wetugenda okulaba ani muyimbi ani musumbuyi tetujja kukola Mukama nnyamba abaana bange tebabeera mu industry toyinayo baana bagayagala twala kitono ekyo Mukama mulungi nnyo nti tewali nabivaako nemugamba stop wano tojja kusobolawo ensonga ezigenda mu maaso ezo mbaka sigenya aliwo aliweeru olwaleero basommusabidde n'ekigenda mu maaso mu mawulire bavuma mbaka olukubayo okumusabira okyogerako ki omubaka Segerenya musaasira ng'omuntu era nsaasira famire ye
kubanga amazima gali nti yandibadde emweyagalira mu ssaawa zino kubanga Segirinya tubadde nga ffe abantu nga tugenze tumulaba nja kiyita nti avubuse yeerandiza mu kuyingira mu paalamenti yandibaddeko embeera ssaawa zino egamba nti kati ayingidde mu paalamenti abeere nga yeeyagala mu paalamenti ate olwajja ate afuna okusibibwa ate avudde mu kusibibwa kati ate ebirwadde bibyo bimulumbye tumusaasira era mu kusaasira okwo njagala kwebaza Honorable Nsereko kulw'ekintu kyeyakola oba kyakoze. Nsereko alina kifaananyi kyatulaga kubanga Nsereko y'omu era ku bantu be twalaba nnyo nga baliwo ku nsonga z'omugenzi era Katolo Bwama kubanga Nsereko oyo namugoberera his member of parliament yandikozesa naye omukisa okubanga yalinga oluusi nga kalabalabawo emikolo ku byaddala eno mu tawuni bagenze mu kyalo naye Nsereko y'omuntu yatuuka okuvaayo nga tayogedde kigambo n'ekimu ekyebyobufuzi ekikwatagana ekimuyamba kalya ye yandifunye chance awegamba kati olaba bana Kampala mwalimu naye teyayogera. At the same time bw'owuliza bw'otunula akavidiyo ng'ayogera n'omubaka Segirinya owulira nga tewali atuuka n'ogamba nti lindako mpandiike agenda aleeta akapapula wange. That means nti yali takiteeseteese. Ekintu ekyo kiraga nti omuntu aba yeeteeseteese yandibadde alina akapapula kaakano. So mwebaza Nsereko. Abaalumbye Nsereko nga tayogedde pate kubanga okwata vidiyo za Honorable Nsereko njagala mmwe abavubuka abalina emize egifuna essimu n'obanga mulimu gwo kulumba bulumbi bantu so si kuyiga. Kwata vidiyo ya Nsereko ng'anoonyeza ng'ayogera ne Segirinya era ng'amaliriza ng'ayagala ku buyambi ogambe nti yalumbye Nuupu oba yalumbye NRM oba kale kwezo parties bbiri kubanga wano Nsereko twandirowooza oba kulumba NRM oba Nuupu. Teyalumbye NRM, teyalumbye Nuupu, teyalumbye Museveni, teyalumbye Kyagulanyi, wabula yabadde ku bulamu bw'omuntu. Naye kibi nnyo buli kiseera kyonna n'obulamu bw'abantu ne tubuteeka mu bintu bya bufuzi